Akatambi kano akakwatidde essimu kalaga omwana omuwala Sylvia Nagujja ow'emyaka 11 ng'ali maziga oluvannyuma lwa kitaawe okumukuba emiggo. Mu katambi ke kamu waliwo abatuuze abalabwako nga bawanyisiganya ebisongovu n'omusajja ategeerekeseko erya Kizito nga ye taata wa Nagujja nga bamulanga okuba omwana ng'akirako akuba ente. Bino bibadde Buyikwe ku kyalo Makindu. Okusinziira ku batuuze, musajja mukulu ono abadde yasukka okuba abaana n'omukyala ku luno kwe kussa kimu ng'enkuyege ne bamuwalawala mpaka ku poliisi. Erugazi tukutte omwami ategerekese nga Kizito Ronald lwa kutulugunya omwana omuto era ng'ono ssaawa yonna ajja kuba nga atwalibwa mu mbuga z'amateeka awere n'embe n'emisango. Bino bwe byabeereddewo nga maama w'omwana ono abadde yagenda kujjanjaba bazadde be era olwawulidde nti muwala we yakubiddwa bubi nnyo kwe kubiteekamu engatto n'ajja. Nabadde ndi abankubira nti omwana wo taata we yamukubye nnyo. Asimwega ntuuseeko y'ababadde ne banange ne bagamba tukoze tutya. Ono akakasizza ng'omusajja ono ogw'okubakuba wabadde yagufuula omulimo anti n'abakakiiko k'ekyalo babadde babakoowa dda. Tuli emiigo ogutali mulundi gumu ogutali ebiri ng'era ngenda yeesheya ng'akooye ensonga zange. N'olumu ne ngendayo olwasemba n'agamba mukyala Kizito ntamye. Agamba nti okuva lwe yafumbirwa omusajja ono abadde nga ku miggo n'abaana be era nga ssaawa yonna babeera mu kweraliikirira. Mwana n'abeera n'okwewaliikirira, buli wamulaba yeewaliikirira, buli wamulaba amuyita kumukwata kumukuba talina kyakuze. Okumanya omusajja ono yakaawa n'abatuuze bagezaako okujja okutaasa ne baba batwaliramu nga bw'ababuuza oba omwana waabwe. Era n'amukuba n'omwana n'asanatuka n'agenda eri ewa madamu era n'amulumba omwana ne yeesooga ennyumba. Era ajja alumba kuba omukyalo oyo n'agamba omusajja akuba abaana ekisembayo omuntu n'akuba omwana n'ojja okutaasa naawe n'olugwamu n'akukuba. Agamba nti omusajja ono taba na nsonga yasimba bw'aba akuba ebiseera ebisinga aba balanga bwemage. Era kaba kasonga katono oba kwogerako olw'omuddamu nziramu ng'ani miggo nkubye nga nze ndidde emiggo. Baana abo baana 7 mbazaalidde ku bugubi. Ono atulaze n'omuti mwe yeekweka anti yakowa okuddukira mu bamuliraanwa ng'atya nabo omwami okubakuba. Tuleno nga nkubye n'engenda n'embeera eyo nga olufu okunkuba n'enjija n'enfa n'eminya n'engenda n'ensula eyo nga nkubye nga nkoyo genda wa neiba kubanga olumala agenda wa neiba nga mulisa obutooki alabe gye nsuze mala ensi okutaasa ba neiba nyeenya muti nga mbeereyo ku muti nga mulaba buli. Atuuse n'okuva mu mbeera nga yeebuuza lwaki omusajja ono amukuba ng'ataazaalwa. Naye nendi emiigo nze nga njamiigo okubaweerako kujja kuyita ndaba bazadde bange naye ng'akubanga omwana wange nga nze omuti kuli kwensula. Ekisinga okumuluma kwe kubanga omusajja ono talina kyabawa nga n'okufuna ku kasente bakola kipakasi mu kyalo n'abaana be. Nenkwata enkumbi yange n'engenda n'empaka abaana bange okubalabirira okubeerawo. Bazadde bange balabirira abazadde bange tampa lukumu tampa kinda bwana abanako kakasa wendabirira n'abaana bange. Abatuuze baliko boogedde ku bafumbo bano. Si ekisukkiridde si ekugunjula nti nkube omwana tukafuna mabwa leo mukubye mboko 2 noyogera naye kuba omwana si ekugunjula nti mukube mufiireko. Poliisi egamba yakugenda mu maaso n'okukwata abantu bonna abeenyigira mu bikolwa eby'okutulugunya abaana batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe.